nze mu fight eno ndi kusaidia Jeno Bigodo nkiddamu mpagira Jeno Bigodo omusajja ono twagadde nnyo bwa president ng'abitulemesa okitegeera ekintu kino kaakati tufunye opportunity okufuuka ba president tutya omwami ono atugambye nti mu fight w'omukuba agenda kuva mu politics kitegeeza tufunye chance nga tugenze na mukalulu ka 2026 kagenda okuwangula kati tufunye chance gwe kyoba okola genda omukuba tateredde ne option yamanyi tagenda kwambula mayinja akugambye ova ku walaji ate nze walaji nkimanyi mwamuvaako dda CDF omulamba asobola okunywa walaji asoka bamasoko oyingirewo Jeno Bigodo okuba omuntu nze mpagira Jeno Bigodo naye wowangula nze mbeera Minister of Foreign Affairs wekiri kyekifo kyokka kyenneegwanyiza okitegeera naye era newootya mu gavumenti engenda kubeerera still minister kati Jeno Bigodo kyenkusaba sooka omulumbe then number 2 munnayuganda olunaku lwaliro mbadde nnakukola foreign policy naye nabagamba olaba statement z'ono omusajja tezeetaaga kupakukira especially ng'ekintu kyayogera tolina point of reference nakugamba mweno revolution yonna statement za his excellency zayogera n'ebikolwa byakola always your point of reference has to be democracy and human rights ekintu kyonna kyayogera ekintu gwe tokipakukira ddayo buzi mu principle ya democracy and human rights ogambe ekintu kino okiririddawa then okole according kwekyo okiteekese mu nkola gw'omanyi engeri gy'ogenda okiteekesa mu nkola naye kasita obeera ng'otegedde nti kiri mu mateeka revolution eno tetumenyangako tteeka n'erimu tutambulira mu mateeka aga democracy na human rights ate nabagamba zino international charters tubijjemu science mujjemu okulowooza nti ono ategeera nnyo revolution ffenna tuyiye engeri order gy'akoze tugi-implementinga tutya naye nga these are democratic avenues okitegeera yayogedde ku gaali naye gaali buli omu agi-interpretinga lulwe buli omu ayogera kino onayogera kiri nakugamba simanyi egaali teziri mu mateeka tetukolangako kintu kiri bweru w'amateeka y'ensonga lwaki Museveni takwatako his excellency Kyagulanyi n'amuteekako musango n'abaana baffe bakwata omulaba abatwala mu makomera abateekako ayiyayo ebisango nakolaki nabibateekako ekintu kyeyayogedde nti egaali it is an extension of kunga wokikyusa mu luzungu kimbadde nga bakitegeeza mobilize siwe kiri why are we mobilizing? We are mobilizing for a democratic right. We are mobilizing for a protesting vote kimenya mateeka okitegeera ekintu kino revolution eno nabaga tugijjemu obwongo obungi revolution eno eri straight naye ffe tugiteeka mu science bwe munagi-interpretinga lulwe revolution eno already yatulaga the avenues kwe tulina okutambulira gwe kakasa nti ekintu ky'osomesa kyonna nga tonnakuba munno otambulira ku principle mukubire ku principle ya human right ne democracy kwasitazivaako naye wabanga kwali siwe kiri muleke gwe yiya ngeri gy'ogenda kuteeka kintu kino mu nkola okitegeera ekintu ky'eggaali kyebayita stage gye bayita popular mobilization mwabaludde nga munfollowinga nabagamba eyo maaso tulinayo stage gye bayita popular mobilization yeno stage this is the second to the last stage temugenda kuddamu kumulya nga yogedde stage endala temugenda kuddamu giwulira kyekiddako protesting yeddako byonna bye tugendamu akalulu okampaininga okulonda byonna bigwa mu kimu eno stage wabula senga omulaba nti blocking democratic avenues then to activating human rights kino ekintu kyetukola kino mobilizing oba popular mobilization ye last stage under democratic avenues wabula senga omulaba kubanga ene bekulidinga kalulu senga kalulu kano omulaba nga akalinyirira olina ku activating ekintu kyebayita human rights oba protest gye twogerako protest vote protest njagala ogikwata ogisplitting tulinamu ebintu bibiri tulinamu protesting ne voting naye nga tusooka mu voting then after voting tugenda ku kintu kyebayita protesting okitegeera voting yegenda okubeera last stage of democracy oba democratic right voting naye kasitolaba nti voting is rigid kikyokola you activate human rights how do you do that nga oprotestinga okitegeera tujja mu science mweno revolution kakati voting gye tulina nga last democratic avenue mweno revolution tugikozesa tutya we mobilize how do we mobilize let one teach one buli omu asomesa omulala okitegeera ekintu ekyo kyemugamba tugenda kwekweka mu bitanda wansi tutandike kumobilizingireeyo tugenda kwekweka mu bisiko tutandike okumobilizinga tuli mu democratic avenue okumobilizinga for our candidate it is not a crime si musango kati mwe mutandise obyeteekako omusango wekweke WhatsApp group gyokola simanyi mujja kujja mbambega bajje tubaagala kasitowa ekintu kyokola nti group gyokoze si yakutema abantu bijambia group gyokoze si yakuba abantu mayinja then agenda kusibira ki ngokoze group ngo abantu genda kutimba bipande okitegeera tugenda kutimba bipande
bananga ayagala negatako nina group zili bbiri emu ya ku media yeyo sponsor group then tuina neyo ku ground active group sponsor group eno njagala munya aba diaspora ne fanagana ne media warrior brigade eno sponsor group nga tu sponsoring activities ezogenda ku ground under protest vote. These are democratic avenues to banansi fe tulina okukola kino oshegere ekintu kino gwenze tolina kunkwestioninga ngeri kije nkozemu group yange oba principles zentadde okukola group yange tombuuza gwe kole iyo lwaki in a revolution we don't mark others kike tukola gwe we markinga we kachota koze no nga atajja kikola okitegera example kanjogere ku Kawutu group Kawutu akugambye okumwegattako mutwalo gwe yagala mwegatte ko batayagala kireke ye yamanyi lwaki agukusabye oba kamati agenda teekamu aba NRM kabaje bamuwa omutwalo then bamubege oba natuuka muli nga ayagala sente za posters bamwadde omutwalo ogwa posters ogenda okutuyambako kutambuza enkyukakyuka olaba nti sente zino tuzijje mu government ya Museveni atokumusuula okitegeera bagenda muwa omutwalo yagugulemu posters azitwala azitimbe okitegeera then batuuke muli abagambi twagalayo sente endala tugenda kukola ki tugenda gula posters genda mu kitundu bwe kiti oba twagala za amafuta kuongerayo njiri ya nkyukakyuka kyemugamba abanywa amazzi okitegeera bannange ayagala okuneegattako group eyange bagita revolution freedom brigade RFD revolution freedom brigade WhatsApp group okitegeera yes njirina era omulimu gwaffe njagu kubuulira ngozeeyo senga otuukayo nga sigwe mulimu gwe tugenda okukola then gwe manya nti nze nkutomeza hold me accountable nze nganze komanda weyo group nze komanda wa RFB sorry bagita RFB Revolution of Freedom Brigade yes then number 2 netaga abantu 20 ku ground egenda kubeera mba members abiri ku ground but it is open mu diaspora oba oli wa NRM oba oli wa kijangu atyefi ng'otwegattako okitegeera owa NRM jangu owa FDC jangu owa DP jangu naye kyoba omanya eno gyojjamu tugenda kukola emirimu ja NUP oba ja people power the revolutionary brigade we are going to mobilize our people kyetugenda okukola twagala tugende tusomesa omuntu asembayo eri wansi protest vote tombuuza tactics zengenda kukozesa ne twagala tusomesa omuntu asembayo eri wansi protest vote so owa NRM nkwaniriza owa FDC nkwaniriza owa DP nkwaniriza on my principles nga principles zange tojjeyo kumpa mateeka kuba nze komanda w'eyegaali okitegeera ekintu ekyo atyefi okujegattako nkiddemu atyefi okujegattako nze komanda waayo on my principles obanga tozigondere tojja okitegeera obanga olowooza nti ogenda kumpa mirimu ntegeerayo ojja ontegeeredde answer izinokola naawe eyiyo sijja kukwegattako okitegedde simple eno mobilization erimu ebintu bingi ebyokukola tugenda kusomesa abantu protest vote waliwo okuyigiriza abantu okulonda bingi nnyo these are democratic avenues kasitegali gyobeera okoze nti eri kugundi eri mateeka ga democracy ne human rights mutugyeko olugezigezi okwetema amaganzi empayipayi enge nokukola ki nekirala kyegattirewo so bannange ekintu kyetukola ffe twayita mu mateeka president tasobola kuvaayo mu public nayogera kintu kimenya mateeka so tetugenda kukola kintu kyonna kyonna nga twekwese mbebe muwoza musimanyi Museveni atusindikira bambega atubega naffe tumubega kyemugamba tugenda kukola nga twekwese tugenda mujjako tutya nga twekwese ate tukozese bwongo revolution ino nabagamba just bwongo before you use your ego supremacy biki ezo zi hatred ze muina ku bantu kozesa obwongo okitegeera so we are mobilizing tuli mu kintu kyebayita popular mobilization one teach one paka eri enjiri gye tugyetaaga ekome yes paka eri enjiri gye tukola ki gye tugyetaaga so neetaaga y'abantu abiri ku ground ng'ogenda kumpa bye ngenda okusaba details ze ngenda okusaba ogenda kuzimpa then ne mu diaspora ene ku media oba support group ye nayo ajagala jangu wegatte mune oba NRM nkwaniriza jangu okitegeera so respect my people them tusisinkane jamu foreign police kana just mbadde nkayisawo buyisa tukoyo olugezigezi n'okulowooza nti ono yasinga okutegeera teri ategeera but just understand the principle gye bayita human rights ne democracy oba togitegeera biveeko respect